oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. This process of, so many different levels, when you're dealing with a huge franchise, the hugest media company in the world. So I tried not to put too much into it because I just assumed somehow that I would get vetoed or that it just, would go to somebody else. And then when I got it, it was... Kuletedde celebrity nga manya Hope Lorenzo amanyidda nga Hope B Lorenzo oba osobola okumuyita Lorenzo Hope ng'ono azaalibwa mu US mu kibuga ekya New York. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1973 nga kati alina emyaka 49 egy'obukulu. Omwami ono talina baana era nga si mufumbo kubanga ebiseera bye ebisinga abimala mu kuzanya firimu. It's the only way that you'll be able to survive a scenario like this. He's a hardcore Marine, and I'm not afraid to take down a whole bunch of zombies. The funny thing is that he's sort of this natural-born leader type, but because he's got amnesia. Abamu ku booluganda be kuliko Hope Lorenzo, Andrew Lorenzo ne Fred Lorenzo. Ng'ono alina doctorate okuva mu Oxford University era nga member wa Royal Geographical Society. Ate nga muyimbi era nga muzanyi wa firimu nakinkwa era nga amanyiddwa nnyo mu nsi yonna ng'omuzanyi wa firimu. Nakati alina firimu eziwera ddala 10 n'okusoba. Zino ze zimu ku firimu ze omuli Camp Simpsons, March of Hope for Children with Cancer, Staff of Fallen, awamu ne Yuli Lorenzo oba giyite Spiderman Part 2 era ng'agamba nti eno y'emu ku firimu eyasinga okutunda mu firimu ze zonna. Kikyagimutuumya Yuli Lorenzo nti Yuli Lorenzo y'omu ku muzanyi wa firimu eyamusikiriza naye okutandika okuzanya firimu. Hope Lorenzo awangudde award eziwerako ddala mu kuzanya. The acting stuff and the conversation stuff and the non, jumpy, swingy stuff. And then when that stuff happens, Ross and Seth get called in and they make me look like a superhero, which is great. Keeping the voice exactly on point the whole time is always another part of the director's job. And Brian's always got when he's in the room, he's always like, that was, we're off voice, that wasn't Spider-Man, or that was heroic, but it wasn't Spider-Man heroic. I think there's a lot of my natural voice in it. Like I didn't have to come up with a voice, but I definitely get a little younger when I'm Peter and a little more butch when I'm Spider-Man. But oyo yenna abeera yeetaaze ezimu ku firimu ze osobola okuzisanga ku mukutu gwe ogwa YouTube. Abasinga mwebuuza oba Hope Lorenzo yani ono y'omu ku bazannya firimu emanyiddwa nga Spiderman. Nze NAMBOOZE Jackie, MRU TV.